Soko sekonga rubidize. Wakabaka Sabasajja kabaka kulewo mwaka mufaya wakisaba ibinga balaga waka anti nekuka masafu walola bya masanyu ngagali kama savu chali simirira onakamwe mutonzi wa feya sala otokule chiwowo ingira mutala tepye picheri tuingira mwaka kumotuvayo muguri kuingira emiryango gigula sawa 2 zowi jakuvayo sibyata 2 chiduga katakofena okuvayo bakomediani banji bakuvayo batikitoka bakuyozesa chitiyo zowi zeneze munansangayo Omugana buli wala bangi. Wow, omuyimbi wakabi akigadde noza let's call it a day. Sente ziwotu ndokuzana mbasanizo. Arabi de kiswana ni solo zongo. Eno kama safu. Arabi watani solo zongo luno. Alonga bakubi. Kali. Sorry, man. Oh, Brian, sorry, man. Bano balema na makula bencha. Wow. Soko basafulinge. Gasa tumuru mungu kawama au muruvidie mengo. Gasa tumuru mungu kafena au muruvidie mengo. Ndiye ngalo salifanya nyevyo abala kachi. Echifana yinifoko abajja kitazo. Echifana yinifoko chicho. Kale no byebyo. Together. DJ, you ready? Kale, let's go. Tugenze kulia mchele. Ha! Hajaruna babilu.
yatambula. Right, together. Big size in there, they call Bantamon and Gargamel. Tuyanze ngifane mubira bulungi tukome kwa byondoza nane njagala tufuna wana hanga nga bonkanga musamana banda ku biba malabo abala tuna abaleta kunguka kwennyini ebifana ibo mu display bulungi babikwate bulungi tubirabe bulungi nnyo tubirabe bulungi nnyo mubalengera Lord Freddy Sebata yakamala okuba Serena n'agibikako big size bembe kulu yakabatondeke chwatule ajaruna mu biruji ali amachinde chandi emo Eddie Kenzo BET award winner ono musime wa bene sa misa kisema kula Uncle Patrick Murwana uno wana top 10 kilia wala nobody gamba saidi wana tino mwana wala mwana okusalamu ono yakalide machindi bamita Spice Diana fit fameka uno kama safu yiboka fani babe aunde uno wana mchala dokita yekola ko bunabbi jakubera mchala dokita naye musa kuba yo kati wana tugenda ludawa nakauka machi kiksa so enkuka kati abana babadde abasolo kuli telefone bibano nenge bifani bye naje ebiri era nabayimbi bonna we bali kunkuka posta yonanga bogira bera nayo ndasitwanga mazeyo kubanga enkuka mukolo gwa gwanga munene kubanga of course ne radio ekutegeka mujimanyi sagala byogera munene bingi bizeeyita nene kyo kuba CBS okachijimala omukolo munene kubanga gwa CBS right mukukubireko ne mu ngale ekigambo ekyo bwana munange so tongolo bayanza abafijiriza baffe bonna abamo bitito yanzenge mugano jafaba ituba Uganda, thank you so much. MTN, thank you. Aba Bond 7 yanzisa hema masiga hema bambi tugenda ganywa era ge mazigo kage tugenda okunywa mu nkuuka bwoba olyagala ka soda of course agenda kubeera tuli mu kwanvayiringa bayimbi ba nkuuka ladies and gentlemen kusawero entandikwa yakalambo Sabalunga makato wensonga kati mumba muita ati sabalunga byajje sabalunga byajje zenda chebona ne bagambye ekintu kiri hekiti kikoleka ngola biri sabalunga makato wensonga yena damwata yangu yako sagala kajanja jange nja kusinya budde namugamba atya kozi mulinzezera nagakola kasitatu lufa uno musana kubalula n'essimu mwe bali kujja akabukikolwa leero nkuuka masavu ey'omwaka guno egiddwako engalo ku mulundi guno nazzenga kayungirizi ng'omuyi w'amagezi siri mutesitesi omukulu yensonga kiri mugulango siriimu naye nga neebaza aba CBS okuteekamu obwesigwa ne mugamba nti Abitex bire mabega w'enkuuka weebuuzibweko era ne bampayo kasente era sibanja ali musinga naye era omulimu gwe bampadde ndowooza bwe twogerera amaze okugusa ebitundu 9 ku 10 weewaawo ale kasitamba zingayogera naye nga olwaleero ekituleese ku saidi yange ndowooza ebisinga mbikoze ebitalina batulinze bulinzi bantu ba Ssaabasajja Kabaka olunaku lwasatu mulumu lujja kuba lwakubiri oluno enteekateeka ekyuseemu nnyo naddala emabega wa siteegi nze nnenda okubeerayo era abayimbi bonna twabakubidde eddala ne tubawa obudde nebagenda okuyimbira tewali kujja mutuba ku siteegi olyokoka
mukama nyimbirawo ngende nedda nenkuuka ebeera mu bibiri Mengo tukulembeza nnyo discipline era artist atajina discipline agenda kuyisibwa sikulungi twagala empisa zisibuka wano Mengo neziryoka zisaasaanira abalala ba artist bonna tubakubidde nga tubategeeza nti kwata obudde obanga oyagala okujja okola amalaati nyimbiraawo ojja kukola lonkiyo gyosalawo tujja kuba kusatu era nekibatuwabawako omukolo munene gwa Uganda yonna olina okukola discipline abayimbi beebo bemulaba kati ndoza tugenda kukola omukolo ogutongoza abayimbi olunaku lwaleero ne ba artist bonna bagenda okubeerawo olunaku lwasatu mu olumu mu nkuuka musavu ku luno ya mutwalo gumu abayimiridde tugenda kuteekawo abagenda okutuula ku mulundi guno ejja kuba mitwalo ebiri ng'otuula mu katereko era bw'osasula oba otuula mu mitwalo ebiri tugenda kukola omukolo okutongoza abayimbi akasana katuyiseemu olaba nanga tatuyanantuyanyisikirabanga tugenda kutongoza abayimbi jojo tutongoza abayimbi ate ndowooza tukigaye n'akasana katuyiseemu siwewaawo mwebale nnyo ba tiktoka platform zonna ez'enjawulo mainstream zonna mwebale okulanga mukolo gwa Ssaabasajja twatera okusiima n'alabikako omukolo gutongoza abayimbi ba artist ababeera mu kuuka tugutongoza obutongole jojo oliset omukolo oguddako kutongoza abayimbi ate tukigaye tubalinze olunaku lwasatu mu olumu enkuuka masavu weewaawo sebo tweyanza nnyo muzeeyi Abetix mukubire mu ngalo ez'amaanyi Abetix musembuze wekikufiira kyetugendako basaba ne bannyabo ku unveiling abayimbi bagenda okutupafomingira mu nkuuka okwosa enkya 3 okyo kayakamerawo exclusive. Pay attention to osobola tuteramu ku ngalo bwe batafuddeeyo pola pola aha awo natuli mu nkuuka bayo sister bawe tukulembeza discipline alien skin omumanyi yoyo yo mu bamuda twayango yamaze nakomawo wali mulabe ku list agenda kuyimba essaawa 3 alien skin kululi nasiuka empisa kigambo ekituufu okugoba mu lwana musingi ogwa mu lwana naye no yali nsobi yali amugobi naye tutonda olwasikasi ensobi tejja kuddamu kubaawo ku mulundi guno agenda kuyimba essaawa 3 netumusaba akwata obudde ezakumakyaza kiro ezekiro netagezako nakola efudde okuba tujja muisomo siwe waawo agenda akimanyi Brian B.
tutwala mu maaso okukola ebintu ebituzimba ng'Obuganda. Era ebbanga lyonna mbadde muwuliriza eddoboozi lya Katikkiro nga litambulira ku mulamwa gwa kukulaakulana, gwa kwezimba n'ebirala ebifaananako bwe bityo. So eddoboozi lye muwulidde nnyo Mwanyi Terimba, Mwanyi Terimba era abagifunyeemu bangi nnyo. Mukimanyi nti nno eddoboozi Katikkiro adda alituusa. So bannaffe bano aba Operation Wealth Creation nabo balabye nga awo tulinawo era kye tufaanaganya nti ffenna tukolerera nkulaakulana. Operation Wealth Creation. Wealth Creation mu Luganda kitegeeza okuzimba obugagga obw'ensibo. Kati ogwo gwe mulamwa Ssaabasajja Kabaka gw'abadde atulagira ebbanga lyonna. So bwe twalabye nti nno bannamikago bano basobola okutugattako, nabo ne tubaaniriza mu nkuuka, era nabo nga bwe njogedde ku UCC Uganda Breweries Limited. Pepsi, thirsty for more. Engalo nenzuulira. Bazira akatayi Uganda. Uganda Breweries Limited. Pepsi, thirsty for more. So, mutudire mwaka atwako. Enyu kutazo ziri mu alphabetical order. Netegezo mwaka guno. Otyo kabitandikane Ebivuga ya luno masafu bya ddala. B. Buli anajanga asatu mu December. Mukama nguwo mukisa. C. Si buli kimvulu kishimane kwa ibunga evuga. D. Dile 15 gateke 15 wezo mutwalo wezo kwevuga. E. Inange sinajimanye tukibuki. F. Fenda buli omwasa mu December tuli mu mvuga. G. Wakaje simaisho linyonyola jja godi. H. Ekigendo kuba mu mvuga ya luno masafu genyini. I. Ayinza okukitegera yoyo yekka agenda okujja. J. Jangu tukube endongozo tagenda kuddamu kulaba. K. Kukuno bulungi birala kubaaba. L. Labuno byakuuza. Alinga abakimanyi nti Mwanyi Terimba. M. Make sure nti mujja bangi tutuze olubiri baaba. N. Nekiwakalira bika ekyakala gyegenda kunakalenda kupulire. O. Onjagaza ki ebisigaddeyo genda nawo byekebereringa waaganyanya. Tubakubire ku ngalo ez'amaanyi. Bannamuyomba comedy. Ebasingamu ekyo baaba. Kale, toyanza tubakubire ku ngalo nga bagenda.